Sibyotero omulabi wa channel eno nesimye okuddamu nate okuweereza amanya eddoboozi nze Seeguyada Magneto okutuusaako programu yo enanzi gye bayita Life is Journey oba obulamu lugendo. Kati nno gwe kugamba gwali ewala naawe wali okumpi yanguwako opapemuuko ojje olye kyenkuleetedde. Programu eno ekutuusaako abantu ab'enjawulo tetusosola oba munnabyabufuzi oba muyimbi oba muntu yenna buli kategori tutuukayo. Gw'oli eyo ng'oyagala eddoboozi lyo libulikikeko jangu oshalinge naffe ku programu eno obulamu lugendo oba giyite Life is Journey. Mbeera Seeguyada Magneto ogikutuusaako. Kati nno gwe omulungi olunaku lwa leero nkuleetedde Prince Isaac omulangira w'ebusoga. Nze wemulabidde nga yeeyita Prince wabula tugenda kusoma obulamu bwe bwonna from zero paka kati waali. Negataako tutambule wamu. Ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwokuna 1995 Prince Isaac lwe yazaalibwa era ng'amannya g'amatuufu ye Muyima bya Katonda Isaac. Azaalibwa Busoga mu disitulikiti ey'Ejjinja. Ennaku z'omwezi ali 12 Prince Isaac Bata Muyima Isaac Prince Lukolo gyebanzaalira ndi musajja musoga. Wabula nga bwe tumanyi nti buli azaalibwa ku nsi abeera n'olugero lwe. Mwana wattu Prince Isaac agamba nti bazadde be bamufuna tebamwetegekedde era nga bagezaako okumuggyamu emirundi mingi wabula olubuto ne lulemeramu era omutonzi n'ayogera nabo ng'agamba nti Isaac yali wuwe. Eyo nno ye yali ensibuko y'erinnya bya Katonda. Ngamba olubuto lwange bagezaako okuluggya mu sekoota bajje banjagala sekoota ne bagezaako ne lugaana okuvaamu. So omanyi tetumanyi wange omusumba ngali basumba ne bagamba nti Katonda n'abagamba oyo omwana wange ekibagamba ne bakivaako ekyokuziga. So erinnya eryo we lyava bya Katonda kisa kya Katonda kind of that eringa lya lugero meaning at that hard time yetamu kubanga najja ng'abaana abalala Prince Isaac yatandika olugendo lwe ng'ono yakulirako mu mikono egy'enjawulo omwali maama we kamuzaala jjajjaawe awamu n'abasumba. obudde wa maama obudde kwa pastor baita pastor pasija edi sibasi ko konsikibanga obudde kyakuzadde bange wenava eyo ne banga wajjajja mukyala mili ne bandako wajjajja mwami Kampala nga okusinga yakulirako ewa jjajjaawe omusajja gwe bayita mwami Bironso George omutuuze w'Endejje Kanaaba mu Kampala. Era jjajjaawe agamba nti Prince Isaac bwe yali akula yettaniranga nnyo okuyimba era ye tekimwewuunyisa okulaba nga muzzukulu we muyimbi kubanga ekyo kye yamusuubiramu. Kanaaba kyemulabyemu kinamulabamu kinamusuubira kyalimu ekyokuyimba kuba yali musajja muyimbi nga esoka nga aziyimba kale nze kikyamwenkala kinganga yimba banze emudde byabayimbi bana abasinga bana waliwo problemu eri ku bayimbi eyo naye ng'ebizibu byabwe era n'erusaala ya leero bibalimu okutuukiriza. Newankubadde Prince Isaac
yalina ekitone ky'okuyimba okuviira ddala mu buto bwe. Mwana wattu n'okusoma yasoma era nga yasomerako mu masomero ag'enjawulo, wabula nga bwe baalugera nti ekuba omunaku tekya. Prince Isaac okusoma yakukomya mu kkubo olw'okuba nti omwana w'omukatuliki gwe bayita Simoni yali abeekubya mpi. Bwe nali muto emyaka gyali kuba 3 bwe navaayo nenzira nenkwata primary yange weta Lwaki primary school paka P5 then my P7 nengera weta primary school era bwe navaayo omanyi teri yaliwo taata kati nga n'okudde wa maama nenkomawo ewa maama nensoma my A-level nagisomera kubayitawo kusukira ku St. Stephen's SS Londo Jinja awo nenza ku King of Kings SS namala form 4 yange nenza abe ku St. Stephen nensomera senior 5 ku St. Stephen walaba kumalirayo kibiina kito munange baida ku St. Stephen kyenatandikira senior 1 yange senior 2 naye omanyi yakasente manyi embeera yali yakuyiriba sente nga tewali mami gwe nina ye okitegeera kati osifiizi bakugoba ebigaana ogenda kusomera eddala so obulamu bwe butebwali kyobola amasomero gakolanga bwenti sirwakuba nali njaga nnyo gakyusa naye ngaoluusi embeera ekwatamu amafiizi gagenda otuuka n'ogenda kutegeeza. Prince Isaac yayingira ekisaawe eky'ebyemirimu ng'akyali muto ddala era akozeeko emirimu egy'enjawulo. Mu mirimu gino mulimu kompyuta, okwayalinga CCTV cameras awamu n'ebyamasannyalaze. Mukuyimba bwensoma bwengenda nengwako paani ndimulokole bwegendako ku church bwentyo tukatayo nga kyasakwasaganya singa dealing up camera installation ala system kola wiring wiring kamera eyo obeera aluwa oba wa nga ebiye waka namaka singa somesa computer abantu abakulu then shokulala dealing up electronics ayagala shagala TV ayagala ufo ayagala radio ayagala chiabi na Prince Isaac agamba nti ku myaka 7 yali atandise okuyimba olw'embeera gye baalimu awaka. Akayimba ke akaasooka yakafulumya ali mu kibiina kya 3. Olwo oluyimba olwaddako yalufulumya ng'ali mu siniya ey'oku3. Natandika music naye mwana muto nalwo okuyimba namanyi life yange ali kati tatwalina sente balina mama nga tusa mukasiisira ak'essubi ate nga sente tewali batuba ne mama bantu bana mami dadi n'abaana abalala babiri tulabika gomesi ya mama so twali sente ate gatakota nibalinanga life basaku support ne talent so chanine okukola alaga kayimba kanga kasoma naimo P3 agenda Sunday school eni kujero kolo Sunday school light and life Sunday school eri kujero kolo abana bato ebyawandiki olwo balwandika ng'andika musanga emyaka 7 n'owandika so naina tani ndamuze ototandika okuyimba enkyamanya nti mama n'amanya nti nsobola okuyimba naye kwembeera y'obwavu ndafuna support zanyimpanika lekenye basizo recording senior 3 when recording akayimba kabasita kulwakisa kulwakisa kyo lwakisa zokutuuka tandisa okulakulamu
bwensoma bwenyimba luliko liyo Twalena. yali omukyalo Azini 40,000 bwenalutambuzanga nga bagamba bakudomola mu luyimba so bwetyo bwentandika okuyimba. Wabula Prince Isaac agamba nti okuyimbira ddala eby'ekikugu era eby'ekikulu abitandika tuyingidde COVID-19 ng'asisinkanye producer amanyikiddwa nga Rico. Serious business ejja mu COVID. Yes business ejjawo nga tugenda mu COVID. Sanga producer Rico ali anyibwe nava mu kuyimba bagenda likole ekibuye sanga producer Rico oyo alaba nga ni mwandiisi mulungi mbeerawo nentandika okukwatagana abantu kolaba bafana abantu n'abayimbi abalala balina basooka business song love singala bali musanye Hani kuyagala Rico. avuse musango. It's a Prince Isaac like the writer. Mixtions production. Wise records. Say one day baya kwagala. Hani which is okay. Nakwagala okusinga Katonda. Hey we yayagala omuntu. Naye no wali yakwagala. Hani wasula teyebase. Kasobile nti si musango ekizibu wakula bulungi oyagayagana ng'omuzira amasogo gakula bulungi mulabe mama ayaga ng'ensala labalaba lipusenzo wowe ezenyuma okunywegera wandiba yakwagala naye Prince Celebu owakwagala wandiba yakwagala naye Prince Celebu wakumatira singala vugwayi musango hani wandibadde ovunana naye bwekiri nti si musango hani kola ebyonse byenkusobera. Wabula bwe yabuuziddwa nti lwaki tayimba gospel music yakikkaatiriza nti abalokole tebaagala byabwe era tebabiwagira newankubadde okubiteekamu amaanyi era kino kye kyamuwaliriza okuyingira okuyimba secular music naye nga musajja mukkiriza nnyo. yawe ni mulokole mulidde mukyali toka kati mukyali mulokole togamba nti nali ni mulokole era pastor ekyokulala lwaki natandikira mu Sunday school ate singala Lwaki. nakolako show yange nga nyimbi akayimba kanakayimba kweta stani yantama nze yantama ebikolwa byenze byantama kali kalungi kabakagale waffe ejjinja nkoze ku lwakisa nkoze Yesu beera nange nkoze emitima gy'abantu bantu bazaagadde nkoze kampe Kampala ngende nkoleyo ka show ewaffe ebisoga ntaddemu akakadde kamu kitundu nkoze show timbye nze netimbye tuyina habati amperekeddeko nabikyokulaba n'abalamula bajja Kampala eno munnange show eyakamu ekitundu nakiramu 8,000 eza gospel show mu gospel concert yange gye nalanga nakuba buli kimu nafunamu 80,000 nga ntaddemu 1.5 waliwo abantu baliyingira abantu bali bayingira 15 VIP mutwalo nange lisho yange soka mbala mu bwange yansala paka kuwulira nengamba ye kati ensirika olala nenkola nategeko nyuma sorry nyuma nyuma nategeko yo Joseph Ngoma olete busoka era najja nayimba tukana mwana mitwala ati kakati tegeka show ajitegeka abalokole bada okungambanga oweno omulokole tusabye sente bali bayingira nga 15 ate nga balokole bajja banga mu lusoga tona abalokole bayino twaire ku sente koza ate shonte kekedde balokole oyagamba ne bayingira nga ate abalokole bananga bali kusasula ndio mkusiko omugwanga abalokole bagala kusasula shi sente za kuyingira tokanga nange sema tadde mu sente ate ka milioni 2 kigalo kinana
bo bagala bakole ki bayingiye nafa abaloko tujjako sente mufachinisi nanyiga namboke ate bakola bagala bya Yesu avuwa omukisa ensirika kyokka nga bwe mpandikira abayimbi abalala ennyimba zikola naye manje zempandikira nga nyimba zitambula abuyimbi nangamba kimanyi nga bweyimba business music ona akola ate nga kyakyangamba nkiraba kubanga nyimba wala benzimbira zibakole ningamba lwaki ate mbonaabona ne bano bafa abaloko tusalira ku sente ng'ate nsobola okuwandika n'empandiika y'akayimba awo bakayita love songs bena kawandiika kakola katambula katambuza the whole country yalufuna oluyimba olwo abantu balwagala nnyo tho ngobayingisente tuzaaliwo tulafuna promotion yamanyi naye ku level yalo lwaki nenduka ne concert nefunamu akasente nenduka ne takisi product atensiyayi oluyimba olwo so bwentyo bwenva ate gospel samuvaamu saagala okisusse awabula mpozi nagattamu business music kubanga nina oluyimba lwa tochi sa gospel song olwolusoga nina Yesu njagala gwe naye waali lwa gospel lupya Yesu njagala gwe nze nagezaako nekwange naze kwenseneye olwokubamanyi so sa gospel song kyenkola yasinga ttamu obugasi tho abalokole mwana mupromoting abyammwe imeti mutambia imwe mani nali nganyimba gospel music nanunya management nkwasaganya nebula nebo nayimba love simusanga manager nebeyuwa twagala kuteka musense twagala kusponsoringa basponsa mbafunye ngankoto limbo ngimba chimbo na bora ne bana abaga tusalire ku sente ngate abagala okunteka mu webali we chonno we gatamu ensonge gatamu checks ng'era omuntu omulala yenna Prince Isaac yayina abayimbi be yeegomba era abamusikiriza okuyimba. Mu bano mulimu omuyimbi amanyikiddwa nga Jamal, Mary Bata ate kw'oteeka n'eyamusikiriza okuwandiika ng'ono amanyikiddwa nga Nis Henry the writer. Jamal yamusikiriza nnyo okuyimba nampuli ajagala nyimbe ngayi. Then okuwandiika participation okuwandiika is Nis Henry the writer. Sobola abantu bali omukwano singa tega nsonga za mukwano abayimbi abaparticipation. Then bwe nagenda nga nkakinga mu ndongo bwe natuuka mu ndongo ate nenfuna abayimbi abalala bampika okuyimba ennyo nyimbe nomulala yali nca amutanga Mary Bata music Mary Bata bambi naye shida lote okungatako pensi okuyimba namulabanga okose ekinali yo amaanyi ago ngali kusiteeka naye ngakikwasaganya nga bwe tumanyi nti omuntu bw'abaako ne kyakola abaako kyakifunamu. Prince Isaac yakikkaatirizza nti mu kuyimba afunyemu ebintu bingi omuli ettutumu, emikwano egy'enjawulo awamu n'ebyobugagga eby'enjawulo. N'ebintu byenfunyemu kisooka nze John Magneto wange nange wetutambula zeboyi babuleka mukuze bantwala sina kira kyaninfudde mabulifika singa seebi ekyokubiri funyemu emikwano sobola okugenda nga nkuba sitinayagala era saagala nja kugenda mu State House naye saagala kiyingiramu nsobola okugenda mu State House naye nkolayo kyonna kuba n'emiting omuntu yenna I've met ministers in the so my first car najigulanga n'emyaka 2 T-Expert nagulako ne kibina nabega kao najigula mu kibina najigula mu mirimo emirala T-Expert najigula mu nawe okujja wano okunoonya sebo. Omuyimbi Prince Isaac agamba nti bw'afuna kolabo n'abayimbi bano wammanga aba atuuse ku birooto bye omuli His Excellence Bobi Wine, Mary Bata awamu ne Jamal. Njagala His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu ampe kolabo era president wange owange
President nkusaba olaba akantu kano taata njagala akakola. Owokubiri bamuyita Mary Bata namakula. Oyo omukazi wampa kola ngamba mukama weebale otaasize kwanza. Omuntu olaba mpa kola is Jamal. Bampa kola ngamba kiki. Abalaba bazipansimba naye bwensooka n'enfuna ez'essatu. Amanyi. Prince Isaac yeebaza abantu abamubeereddewo mu ngeri enjawulo omuli okumubeererawo mu lugendo luno olw'endongo. Njagala okwebaza okuba tetunoonyezaako abayimbi bangi bastars bangi naye n'ogamba mu nsi yonna banonye Prince Isaac. Thank you so much for recognizing my work. Kiba kyatamu ekyokulala njagala okubanga neebaza abantu mwana abambeererawo abapukinga endongo yange era neebaza abaana bakadamu abaana abalebera abwe basinga okushinga mainly the personal gambye musajja munaku ayiba endongo yange yakuyiba yakiguli mwana kati abaana abo kwata omutwalo naguguokolendo akwatera agamba okase video. Thank you so much my sweet bikadama and sebikadama abatukwasa ku ndongo yaffe chekamaka kola zi challenge yemu sharing links abana abaneze bayimpa ne batubeera. Thank you so much. Njagala okwebaza abankwasaganya ku management wakibeera team Miss Isaac Secret and Majega yakwasaganya ensonga yange y'endungu. Thank you so much. A real promoter my personal assistant nga yipomotanga yaba promoter. Thank you so much. Njagala okwebaza isimu ma painters wa Easy Music ne radio zone zo kwa music wange TV simana mweba de kumbeerera then all over the way she's working with me. So, laba soka banange balamwisa kwino mwena mwebale kuzaala mwana mwebale kunenda. Thank you so much Mendaino. I sign out. Oh yeah. Love when Claudia. Prince Isaac music. Rico. Nkoze buli kimu naye nga tompulira. Tewaliza kye sikoze naye era noswaza. Omutima ne nkuwa obulamu n'omusaayi gwange. Ne bata twakola. Atene we fula Hani jokira biwangamba Tebini twawe bigambo